Omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Esther Dikini asindisa abantu bana ku alimanda eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno nga baganyibwa okutunda ettaka ery'empewo erisangibwa e Salama Takajunge zooni. Abasindikiddwa ku alimanda eruzira ye Hajati Katerega Sara Seguya, Mbaha Ben Faluku, Seboliba Livingstone ne Mulema Ronald nga bano baali ku musango ogw'okufuna mu lukujjukujju nga batunze ettaka ery'empewo. Okusinziira ku mpaaba ya kkooti, bano n'abalala bakyanoonyezebwa Baguzaji Faluku ntegese bagala ettaka lino eriwezaako yiika emu obukadde 26 mu mwezi ogwokutaano ne mwezi ogw'omwenda mwaka 2022 era nga bano beekobaana okuzza omusango guno ng'erimu ku ttaka lino oluvannyuma kyazuuliddwa nga lya Dr. Yona Kibwire nga mu kiseera kino ali mu ggwanga lya South Africa. Bankakasa bulungi nnyo ettaka lye nali ngula lyali lya Hajati Sara Katerega Seguya. Twogeddeko ne Kavuma Fred, omuyambi wa Faluku ntegese bagala n'abaako ne byannyonnyola. Abakulu bano baliko ne muzeeyi omu alinako n'akayumba kati ye akuuma ettaka eryo bwemuba mugulaganya nga mulambula naye abeerawo okulaga bali ng'ono ddala boosi azze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.